But also chosen blood is one of the people we've seen grow in this industry. Mulabu video, he was just a little boy and now he's grown into a man. Akaimbo Uganda no kuveri Pastor Bugembeke katose kushefe lunaku olwalero. Lunaku lwachuwanuka, it's a Thursday. We are smelling the weekend. Welcome to the show. Enaku z'omwezi abiri bwedu ez'omwezi guno gwa Ssebaseka mwaka 2024. Tukwaniriza kushoka tusubire ekiro kya kuyisiza bulungi mukwana ali eyo era tugenda kwa tukuvuga paka sawa zibeera satu banafa abatabula ne Buganda kumbucha be batuteeka mu ssente. Only 4 minutes past the hour of 7 tweyungeko tutandike. Good morning. Haya tugenda kumfuga bumbula. Mbade wano nga ndoza mukayimba kapasa Bugembere ngamba now the only assurance we have ati yagamba nazalibwa wano ndikolera wano era ndizikibwa wano choche tuli guaranteed nti ozalibwa mu Uganda ebisigadde aizulu okolera wano ekyo ate kati ekyo tukiri nako yaddeka kwate. Then ino kuzikibwa asing a family omwana wabwe yafiira Saudi anyway eyo bakadama one of those countries bakadama je bakolera. It's been 3 months kuva yafa naye omubiri gukyaganya okudda. Apparently company yamutwala egamba ya bleaching contract batunde mbubamuteka maka malala n'agenda maka malala company baso okugamba nti omwana aliko ekikuba asigadde ku bakitata asigadde ku kikuba mkono yeetaaga obukadde bubiri okukola ki n'ogenda company n'ekuwa obukadde busatu osirike ekyo nkikubuulidde kati bwe buzibu obuli so okubeera omuna Uganda kati tulinako guaranteed kuzaalibwa wano nonta nti contracts omwana gy'akolera eri ewedde ng'ogirabyeko kuba contract abantu bagenda ofuluma contract oba naya company ekutwala si n'oli baba agenda okukozesa bambi kafa bali bakumye ebyoto bizikira we baza bali wano batunula we bati babimaine tubajja bifaako kuba abaana atulumu nze banyiga sibayinaako buzibu tubabuzaako mugamba mutya mwasuze mutya asuze nti muli bulungi omanyiti olimba lwandi muna Uganda yali project ya patriotism fe batwala nebuddo tuyike kyaka mukyaka batujja kusomera batusubiza emitwalo 5 batuwaako gumu ali nengulinyako tax batutwala kuyiga kwagala ggwanga ne tulwanira emifaliso ekiro nanangwe namaro onvuga speed mwaka ki I think nali mwezi 5 that is bili 10 gusokoleke project ya kakati jujjuzo bakola enyimba bimbi bangi bakola enyimba ne good life yakola zile nyimba nga 10 ne batuyita abayizi n'abasomesa ne club twagikola yali yakimpatira tetwagina kusomera niyo tugamba gende mwefunire kachi kukasente netukola kyaka mukyaka tetwalyanga bulungi bambi nga tuli amaji ebyokulya government eno byesekola kasitokutange kumazi obuzibu bwali ku mitwalo 5 ena bagibaba abana Uganda enjala ye baluma era bobanga tondaba ku frontinga kizibu katumalization babbe emitwalo gyange ena bobanga tonda frontinga kizibu kyo mweno Uganda soka webuze dala kinine ekizibu obenjala yennu nera pake sobola kwerabira kwetwalwa n'infaso nga tuze kwagala gwanga lyaffe tumalolwana neŋŋamba naye batwala ba traders bogerere president Museveni kasita bakuta ebizibu ne bigwa eggwanga eno ddala tunaalyagala olwo emifaliso gye gitulwanyisizza tukwaniriza tukedde bukezi ebizibu bya Uganda anyway nga tukyasinika amannyo emanyi munnange eri tuba tukaaba ate eri ne tusinika amannyo naye twagala osaasirako abantu abafiiridde mu kabenje abasuubuzi bano nabo abakatale k'omubuulo ababeera waggulu ku mikugu mu Uganda tuli baavu nnyo in that we even put our life at risk, at stake. Not sikwagala bambi buli musuubuzi yandibadde amala okukola mu katale gy'akoledde n'atikka emaali ku mmotoka eno
ye n'akwatawo ezifisseewo n'alinnya taxi. Obusente bw'abaana ate bwogenda bulinnya mu taxi. N'alinnya taxi n'agenda n'atalinnya ku mmotoka ya migugu kubanga abantu nga mukoze kasente kammwe temusobola kweteeka abantu basukka 50 50 people ne mutula ku mmotoka emu kiba tekisoboka. Naye omusajja atwalemeddwa. Mu district y'e Kasanda awo ku kyalo ekimanyikiddwa nga Namiryango village mu Bukuyu sub county loole we yalemereddwa Isuzu yalemereddwa omugoba waayo bwetyo n'erindiggula ennume y'ekigo on spot ne wafaawo abasuubuzi 11. Mu kubaddusaako mu malwaliro agalinaanye awo okuli Bukuyu Health Center 5 omusawo we yalangiridde nti bana baafudde babayingiza so gye bukeeredde tetunnamanya nnamba but ntoto olunaku olweggulo mu ttuntu nno ssaawa 7 ogw'emisana. Basawo tetumanyi kati oba byakedde bitya naye nga bangi baavuliddewo n'ebisago kumenyeka magulu mikono na byonna. Akati nebyo abakulembeze baffe bye tubagamba agakubo gabi bye tubagamba beeyi y'amafuta eri waggulu kubanga n'ebisale ebiri waggulu ebyo tubagamba ate nemala mutandika okugamba kati ate byo mugamba kubanga bano abantu singa bakimanyi nti we banaayita ku musirikale agenda baga bamutikka muti emmotoka weemuti nanyini emmotoka nga banne temwejjuza ntwala bintu byokka buli omu yeeyi engeri gyatuuka ewo bakatale akaddako. Kyannaku nnyo nti olabira ddala tekuba kwagala teri ayagala kweteeka mu mannyo ga mpisi naye embeera si nnungi. Tubasaasiddeko baadde bava Mityana nga beeyongera ndowooza mu ttawuni eddako kuba bo baba batambula butambuzi. Kitalo nnyo kitalo ddala abafiiriddwa abantu baabwe n'abakyali mu bulumi mu malwaliro yonna gye baali tubasabira Mukama Katonda abasuuse. Ebyo nno mba mweteeseza naffe mututeeseze. Kale kyekiri mu palamenti kakati ekiri mu palamenti y'eggwanga lino era ng'ekulemberwa gye nagamba gye nnina akakwate nga sipiika waayo ye Anita Among. Kakati olunaku olw'ejjo ababaka ba palamenti bakwatibwa. Waliwo ababaka bakwatiddwa era. Ababaka ba palamenti 2 bakwatiddwa ne bakunyizibwa ku kitebe ky'abambega ekibuli. Bali benagambyeko. Bebo basiye mu kunyizibwa abaka kuno. Tebaba samoni nga kitebeetutteyo. And of course baba bebetutte bakwata. Okay. Antwalo kujja kuyola n'okwetwala. Kuliko Michael Mawanda ono wa Igara East wa NRM then nekubirako ne munne Ignatius Mudumi wa Makuyu ono nga wa Elgon County. Kakati no munange Michael Mawanda oluvannyuma lw'okunyizibwa yatwaliddwa ku poliisi y'e Nateete. Then munne Ignatius n'atwalira ku kooti ku poliisi y'Ekira police station. Abakulu ngabo tebalinayo poliisi mwe babateeka nti nedda bonna basigala poliisi ba poliisi. Michael Mawanda kimufulo ow'enjawulo yakulira akakiko k'empisa mu PLU okanula ky'amaaso kajanja n'olugezigezi olukuli. Kakati no munange tekinnamanyika banono bali wamu ne balooya balala 3 toyogera nga tuli mu nsonga by'eggwanga mu nsonga bintu by'eggwanga ne balooya balala 3 ezirimu obubbi abatannamanyika mannya gaabwe naye ekirala ekikulu ekiriwo tetunnamanya bagenda kuvunaanibwa omusango gumu oba ne balooya bagenda kuvunaanibwa gyabwe ne bano bagenda kuvunaanibwa gyabwe. Kakati no munnange ebibaleetedde obuzibu ziri billion 164 era nga ssente zino zaali zakulirira cooperative societies ez'enjawulo. Bwe twabadde wano twakutegeezezza nti mu mwaka gwa 1907 eyo nga ne Pulezidenti Kaguta Museveni akyali muvubuka nga bayita kuvubuka bagamba nti omuvubuka wuuli akoze eki akiridde ebitongole cooperative societies zafiirwa ssente omuntu akuliwa empisa mu misango ekyo kireke era nga munnange ssente zino zaali zakulirira ba farmers mu groups ez'enjawulo mu mwaka gwenkutegeezezza ogwa 1907. Kakati mu bajeti ya 2011-2012 maama nga baali addanga tetuna banazaali 22-23 ssente ezo zakola kizaayisibwa era nga abaali balina okuganyulwa mu ssente zino be bannaffe ababuyaka Grower Cooperative Society ne bannaffe ababuwambu Growers Cooperative Society be balina okola ki okufuna mu ssente zino.
kakati emisango egiri mu kunoonyerezebwako mulimu corruption, theft ne conspiracy to defraud. Ebimu ku ebisuubirwa okubanga bikola ki bibavunaanibwa. Kakati no munnange abadde chairman w'akakiiko ka House Committee on Tourism and Trade Industry omubaka amanyiddwa nga Mwine Empaka mu report gye yawaayo yagamba nti nno lawyers, civil servants, commercial banks ne cooperative society cooperatives bakola idinga okusobola okuba nga ate bawutanya sente ezaali eza cooperative societies okusinziira ku kunoonyereza kwabwe kwe baali bakoze. So oluvannyuma lw'akakiiko kano okubanga kateekamu ripooti yaako kyekireetedde bannaffe ab'ebyokwerinda okwongera okuluma era okukkakkana ng'omukulu oyo gola ku screen oyo nga mukama waffe mu PLU yakulira empisa simanyi yateekako omukono ku guli omusango baali bavunaana gundi gashumba. Mbuuza gwe owaŋŋamba you subscribe to PLU lwaki onsala mbana nga I need to know. Proud PLU y'abantu wente. Kati waliwo ekipapula kyenalanga bagamba gashumba alina empisa embi mu kibiina ye yateekako omukono. Kakati ekimuneesezaano just kukirininga linnya lye. Nekuva mu 1970 sente zaasuka ku zaayitibusibwa mu 2010 2012 budget yene ya 2022 yakalya bambi kigambibwa. So naye wakati awo speaker parliament yavuddeyo ku babaka ba parliament bagambibwa okubanga bakyanoonyezebwa kubanga bagamba nti listi y'abanoonyezebwa nini waliwo amannya ge nagwako basunako busunyi. Kakati speaker yabategeezezza nti bannaye abantu mubakwate mu mateeka nga muyita mu office yange. Naye ojjukira lulwe najja ne kunyumiza ku mboozi y'abaana abakulu nga babasamoninze abaana ba Daily Monitor bagamba ekiwandiiko kye baguddeko of course kibadde kiyita mu speaker. Kiyinza okuba kyali kitwalo omunaku nga si kituufu. Speaker n'agamba muyite mu office yange. Ekyokubiri mufune obujulizi muve ku luki ku lugambo. Kati bana balina olugambo said officers ne police. Ezo okuba ekolera ku lugambo kubanga munayiri kati saazo ntuli. Akyogerera omuntu munnaye abasirikale ne CID muyina olugambo. Ekyoyagala owulira. Tebani bagamba kozi ngagamba fe bannamawulire tukwata abantu. Ekisoboka. Fe twakutani. Nze simanyi. Kakati speaker bw'atyo n'awabula mu nsonga eyo. Era si ku floor ya parliament speaker parliament yayogeddeko ku bannaffe abeerubigi abaalumbiddwa ne bamenyebwa amayumba n'alagira akakiiko ka Kkosase kayite Nnema era nga mu bibuuzo bye baagala okubuuza Nnema batwagala kumanya mu Luganda ne mu Lusoga bantu badde bazimbanga baliwa. Mwategeera ddi nti eno ntobazi? Mwategeera ddi nti eno ntobazi era n'enteekateeka y'okusimbawo ebitooge etuuseewa? Munnange tulaba olutobazi nga luddawo. Ate era bwe mu nsonga bannaffe ab'omu Lubigi Haji Bulwadde bawadde yiika 5 ebusunju. Eri ngamba majaji babaziika. Tewali buzibu. Ne bw'onooyongerayo ekikulu kubaako w'obeera. Haji tumweyanza naye ma. Barakallahu fikum. Abamenyi bakyadde abaagaliza Haji tweyanzisa. Ebisasa biri mu nsi mu nnaku ey'ekitalo. Ebusunju si wala nga weeguliddeyo. Ne baba kututerwa mpaka ngo tolina choice. Ngota otosa tambulayo n'okeera ku makya kusaawa 4 ezikusanga Kampala. Mama balamazinga batambula. Kale ebyo biri mu parliament yaffe mpozi n'ebirala ebiriyo ekibiina kya NUP kyasazeewo kikyuseemu ngakyo kikyusambulira kijije kaboneka anga tatanakera ku machana gava ku eri essomero batamwe weddeko batenaggwako lwako abasomesa olumu bagamba omwana ogenda mutaataaganya ensoma ye abadde ayina taata ayina ensonga taata ye ayina ensonga aleka tinza omwana omutabana obukopi tusigale ku mwana ali taata agamba omwana kusomera ayigiddeyo emize nze sefayo batamwe weddeko bateweddeeko oba candidate si candidate hafi agenda kuvaayo ku ssomero eryo munange kakati wete NUP yadde yagala okusuuza yali asuuza yabadde esazeewo egobe omubaka wa Kimanya Kabonera nedda kuwummuza kubagoba ko kubadde babasikiza n'abantu kuba kuwummuza okuli Abedi Bwandika awamu n'amumyuka omubaka w'Emityana Joyce Baagala
ani adagudde mu bintu awo yadagudde mu bintu kwe kuli Joseph Seungu ngono wa Kalungu West ng'agenda mumyuka agenda kubeera Betty Ethon na Luyima mubaka wa Wakiso tebadde bagudde mu bintu ne babijjawo ne bagwa ku ttaka babajjiddewo Mufaliso Munaye bwate Speaker of Parliament we yagambidde nedda bannange etteeka liragira omuntu wafuga ekisanja ky'emyaka 2 n'ekitundu mukyuse ejjukira akakiiko ako Honorable Betty Nambooze ye yali Akulira ndowooza giri myezi ng'esatu akawabula gundi bukyanga akwata lip fayiro n'azikwasani Honorable Abedi Bwanika namugamba atwalemu bwe twagendera mu birala mu mpuga my leader Nemu I can not remove myself in my person. So ati we wavudde obuzibu buno bulabika kiro na misana munzikiza nabo otadeko shades kakati munaye bwatyo ababaka bone bagamba bane tukuba akalulu speaker n'agamba no tubireke bannange abantu baleke bafuga ekisanya kyabwe kiggweko mubaleke naye munnange this did come well with some members okulina ba NRM n'agamba naye nedda speaker tetuganye gwa Akulira naye leero osazeemu bubi fe wano nga tukyusanga bwe twagala abopposition batutunulira nga NRM eri mu kukyusa bachairman b'obukiiko kaya agamba ffe nga tulikyusa teri atukuba ku mukono lwaki bayite mbaleka ne bakola ebyabwe anti bo tebava kikyusa ewe bite munnaye kati simanyi gye binaggwera agala kututtira patiba nenga oyambadde nga lugendo okwambala enki e Masaka bugenda kwambala